Biriyo kyaddaaki olunaku olw'enkya kikakasiddwa nti mbaka wa Parliament omulonde ow'Akawempe Mambuka Luyimbazi Nalukoola agenda kubeera ng'alayizibwa Speaker wa Parliament. Kino yakyogedde ng'ayita ku mikutu gye egya social media enkya ssaawa 6 Luyimbazi Nalukoola tumusuubira okubeera mu Parliament nga akuba ekirayiro. Ajjukira nti kino kijjidde mu kaseera nga ne munna NRM eyabadde ayagala okubala obululu kubeere nga kukolebwa abanga baddamu okubala obululu naye yagambye nti nedda mbivuddeko. That has been overtaken by events side eyo. Well, Adam Kungu gange olunaku olwaleero essira tugenda kuliteeka nnyo ku kalulu mwaka 2026 oyinza nti gusembedde era nga bannabyabufuzi n'ebibiina ebyenjawulo bali mu kweteekateeka ani agenda kukola atya, ani asobola kwezzaawa, ani asobola kuwangulawa. Ekiri mawulire nnyo ky'ekibiina kya NRM abaka ba Parliament abava mu Buganda abali mu kutalaga ggwanga ku weekend babadde Buvuma, wiiki ewedde baali Kiboga bagamba nti baagala kweddiza Buganda. Kino bagenda kukikola batya, kinaasoboka, what happened, what went wrong? Omukwano gwaliwo wakati wa Buganda ne NRM lwaki gutuka okusereba nga kati balwana bulwanyi okulaba nti beddiza ekitundu kino. Wano wetugenda okuba era nga mu studios namaze dda okwegattibwako abakulu betugenda okubeera nabo. Nina wano Honorable Haruna Kasolo Munnabarometer ate nga Minister abanaanyizibwa ku nsonga za microfinance sebo tukwaniriza. Then nina omubaka wa Parliament akiikirira district Kasano, omubaka wa Parliament omukyala Honorable Flavia Kalule ava mu kibiina kya National Unity Platform. Honorable nawe tukwaniriza. Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ono mubaka wa Parliament akiikira abantu b'e Butambala, ye ssentebe wa Kabondo ka Buganda ate era nga ye ssentebe w'akakiiko kali aka Park Central. Sebo nawe tukwaniriza Honorable. Munnabarometer Charles Romushana naye waali nnyo nga bulijjo. Sebo tukwaniriza olunaku olwaleero. Tusuubira okwegattibwako omwami Frank Gashumba ono ava mu PLU yamyuka omukulembeze w'ekisinde ekyo wano mu Buganda, Council for Abavandimwe Sisemuka Uganda. Byonna bye mu ddakiika nga ziizo ajja kuba naye nga ayingira wano. Well, njagala kutandika ne Honorable Haruna Kasolo. Buganda Form 7 kyemwatandise kino campaign gye mwatandise kyeki to begin with? Adamu njagala kwebaza ate era n'okwebaza bannabarometer bannange bano n'okulamusa ku baganda bange abasiraamu nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, era n'okubayozaayoza olw'okulaba nti tuli mwezi guno gwa Ramadhan, mwezi omutukuvu. Kigambo ky'obuuzizza ekyo abatulaba njagala okubajjukiza nti bwe tujja mu Parliament, buli region bwe tutuuka mu Parliament, kubanga tuba n'ensonga nga za njawulo, nekyo abaka ba Parliament abava mu regions ez'enjawulo bakola obubondo. Osanga Acholi ekola Acholi Parliamentary Caucus, Kalamuja Parliamentary Caucus, ne Buganda Parliamentary Caucus, ne regions endala. Era kuviira ddala Parliament ziri njukira Oweekitiibwa Tom Lwanga, yali Tom Honorable Tom yali ava ku bizinga by'essese eyo, yali chairman wa Buganda Caucus, Tom Lwanga. Then Honorable Namayanja, Rose Namayanja n'abeera chairperson wa Buganda Caucus. Awo ne tuzzaako ne Latifu Ssebaggala ng'omumyuka Honorable Nambooze, ne tuzzaako Honorable Kiwanda ng'omumyuka we Honorable Nambooze, ne tuzzaako ne Muwanga Kivumbi ono naye aliko kati. Kakati ligimu ziri twatambuliranga wamu, ligimu eno era luli twatambulirangamu ng'ensonga za Buganda zitugatta n'ebizibu byonna ebituluma, ensonga z'emmengo ne byonna ebituluma wano mu Buganda nga zitugatta, ne tubeera muntu ki
muntu omu ku mulundi guno caucus eno eriko twagezaako okwagala okukola nabo naye nga bwebagenda gye bagenze ate gubasangayo wadde munnaabwe memba wa caucus nga weenaalemu naye nga takwatagana na kibiina kyabwe kubanga ababaka abava mu Buganda abasinga obungi nga banuupu kati niwabeerawo awo netuba nga tetukyalina common goal kati niwabanga ekibiina ekya nuupu caucus kijeefuze netuba nti tetukyalina ddoboozi lyawamu kulwanira nsonga zaffe za Buganda kwekunga kujjumbira emikolo gyonna okulaba nti n'ensonga eziruma abantu baffe mu Buganda tetuziwa muzinzi kati nitukiwa obudde nitugenza okulaba nga tekikyuka kati ate tugenza okulaba nga regions endala zonna nja kutegeeza Adam Northern Uganda, Karamoja, Teso, Bunyolo, Acholi wonna bonna kati laavu gye balina ne President Museveni eri waggulu nnyo kati ffe ababaka abava wano mu Buganda bwe tuteekolamu mulimu okulabira ddala nti bannansi tubannyonnyola bategeere kye tuliko nabo beetabe mu kulaga omukwano eri ekibiina ky'NRM tusobole okulaba nti 2026 tusobola okugabana nga biri ebitundu ebirala byemulaba nja kubategeeza oba mutemusobola kugoberera bw'otunuulira Teso keeke gyetutte ennene bw'otunuulira Bunyolo bw'otunuulira wonna Buganda wano ffe tubeera mu ntalo era nze ntambudde ne President nga ali mu Wealth Creation Tours President buli gy'alaga n'abopposition babeera naye ne bamuwuliriza ne bamuwa ensonga eziruma abantu wano mu Buganda wano mu Central abopposition ne badduka President emisana ne baba nti baga kumuwuliriza tibaga ku associatinga naye kati ffe ntugamba no ku mulundi guno katunnyonnyola abantu ate oluvannyuma lw'okulaba nti bannaffe bano bannayuganda bamaze okukitegeera ddala abantu baffe bava mu Buganda nti embeera luli gye baabawuddiisa ne bawagira mu kye muyita omuyaga kati abantu bamaze okukitegeera kyo kyatuuka ku mukwano ogwo Buganda gwe yalina eri Mwami Museveni ne NRM ebbanga lyonna obanga otunulya obulwe tuze tubeera nabo Buganda ezze wagira Mwami Museveni ne NRM what happened akalulu kano akaggwa twafuna candidate presidential candidate ng'ava mu Buganda one kati abantu ne balowooza nti katuwagire ono wa wano ate bw'otunuulira results era bamuwagira naye president era n'afuna obululu obuwerako naye ngono n'asinzaako kati nze ndowooza nti omukwano ogwo nga bwe baaga nti katukuse ku ono waaki owaffe era ne basuubiza bannayuganda ebintu bingi nnyo kati bannayuganda bibalinze ne baba nti basobola kubiraba bwe ntunuddewo no statistics honorable bw'olaba mu 2026 Mwami Museveni yawangula Buganda n'ebitundu 7 ku buli 100 211 bitundu 8 ku buli 100 216 ebitundu 69 ku buli 100 ne wano jjo byabalamu 221 bitundu 3 mu 4 ku buli 100 ekiraga nti there is a decline okuganja n'okwagala kuzze kukendeera si 221 wokka but okuvira ddala mu 2011 kakati 226 eno gye twogerako era ensonga kigogamba nti kati kiki lwaki mutandiseewo kampeyini eno era bw'ogenda okutunuulira ebitundu bye tugenzeemu abantu beereeta bokka era nga bwe mbalaba obungi bwabwe nga tetubagambye nti mujje musisinkane president ne mujje musisinkane ffe tubawe message era kyovulaba nti bwetwabadde ekibuga abantu bazze mu bungi eyo message kibalaga kitegeeza nti bali willing kati okuddamu omukwano okuwagira omukwano ne President Museveni nenaali mu kutwaliza wamu olw'ensonga oluvannyuma lw'okuyambibwako bannaffe okubalinda babakola ebyo babasuubiza nti babikola ki nga tibabiraba njakuda honorable well Mwami Frank Gashumba tukwaniriza ava mu council for abavandimwe ne PLU honorable Muhammad Muwanga Kivumbi
gwe ssentebe wa Buganda Parliamentary Caucus. NRM efunvubidde bafungiza. They are very determined reclaiming Buganda. Do you see them making any headway? Kazoke disclaimer. Ebyo bakola tebikwatagana na caucus. Ebyo bibalimu bya kibiina kya NRM. True. Caucus enaba member abava mu bibiina ebyenjawulo. N'olwekyo mba discussing ensonga eno. Sijja nnyo giteeka ku caucus. Nja gitkwatanga ebyobufuzi. Kubanga ogyeko nze okuba chairman wa caucus ndi deputy president wa National Unity Platform. Kakati bano boogera basobola okulowoozesa nti NRM yakafugana emyaka 2. Twogera ku NRM ebaddewo emyaka 40. NUP, National Unity Platform, ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kigenda kujaguza emyaka 5 egy'obukulu. Era nakyo kyava mu kulemererwa kwa NRM. Si mu maanyi gaakyo. Kati mu Buganda bano kugezaako jezza waliwo ffe bitulaba ebikulu. Z'ensonga ezikutte akati mu Buganda. Esookera ddala yonna gye bali atuse ku muntu wa bulijjo yeyokusengula abantu ku maanyi. Flavio ono gy'ava Kasanda ne Mubende ne gye bayita Kato Corridor. Eyo nno Wankizo kwali alinga ddwaniro ly'amaanyi. Ng'abo bayimba ennyimba bagamba bakadde baffe nti kazi wetu tukayofanya na wananchi wenyewe. Nti omulimu gwe bakola gwa muntu wa buki wa bulijjo si gwabwe. Era nga bayina emmundu. Wayita emyaka nga 2 abalwanyi bennyini abanunuzi bakomawo mu bitundu ebyo nga bayina ebikapu bya ssente nga bayina n'emmundu. Basooka kwegabanya ettaka erya Kenda ne bagenda mu CA ne baga nti buli yasangibwa ng'ayina liizi afunye freehold. Emyaka egyo 10 gye baamala bakyovulaba osanga ne president w'eggwanga eritulinaanye ng'ayina square mile eyaliyo. Abalwanyi bonna bagabana ng'abagabana ennyumba ya muki ebyo ebyabamulekwa ne batwala bya bwereere. Oluvannyuma nga bakozeemu kasente bakakoze mu ngeri ki badda n'eddala erisigaddewo olwabino wammanga ebyaluma abantu. 1 abantu mu Buganda beesanga ng'okufuna ebyenjigiriza ebyo ebirimu omulamwa oyina togenda mu ssomero lya gavumenti, oyina kugenda mu ssomero gy'osasula school fees. Okufuna obujjanjabi nga mukadde obulwadde bumukwate toyina kugenda mu ddwaliro lya gavumenti, oyina kugenda mu ddwaliro lyaki lya bulijjo. Kakati ng'ate n'abantu obwavu bungi obuddukiro bwabwe buli ku kutunda ttaka. Kati abantu kibayita willing buyer willing seller naye nga baali bafoosingibwa gavumenti okulemererwa okuteekawo amasomero amalungi nga gaayo, obujjanjabi obulungi nga bwayo. Era ati gigabajja nti olw'okuba n'abaana abaasooka okusoma nabo emirimu tebaafuna ng'amala ate era yatuula ewaka. Kati ettaka ne lifuuka ettaka ne bagula n'okulya abatuuze ne batandika obbasengula. Eyo nsonga ngireseewo. Kati nadde njagala mbabuulire ebyo babyogerako ki. Ekyokubiri ekyaliwo wano twalina endagaano y'eruweero gye tuyita Luweero consensus. Buli Uganda lwefunye obuzibu mu byobufuzi, abamina byabufuzi bangi okuva ku Bote Kwamini n'abalala bagezaako okuteeka olukomera ku Buganda nga
ekitundu ekyobuzibu era Obote yazimba n'azimba obukyayi ku Buganda eyo ebushenyi gye baga nti baagala nnyo Museveni wano ng'Obote atutaddeko omudumu gw'emmundu bamuyitanga Nyamurunga ne bamuyita ne manzi yetu manzi nga bayimba ennyimba Kamala era asembule olwaleero kye tulaba mu NRM ye UPC eyatutulugunya era ono byayogeddeko bakombayininze ne bakwata oluuyo olwo lw'abateeso abali mu special force abo betwalwana nabo kati betumala mu Luweero nga tulina bye twakkaanyaako nga regioni eno tebalina n'ekimu kye baakola waddeko kaseeza asooka to the extent nti bano bakalya mabanja Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka mu Buganda bubanja bilioni 2.5 bubanja bilioni 2.5 ngo eziriko nga ziriko kuva mu central government bilioni 2.5 nga eziriko ne Mandamase koti ngegambye nti musasule ziri bilioni 5.5 bano mu myaka gyonna baganye musasula ne bwabadde omuyinike ng'ali mu buzibu nga simulamu bulungi musajja watu bano funaliko zibutereevu yes ku mulundi guno mu kisanja kino Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebintu ebisinga byonna byabanja afunye almost 75%. Haruna Kasolo ebbanga lyonna mbadde ntula mu budget committee ne lumu lwe twali tuziconsiderinze nga Amos Lugobi chairperson bamutisa ati banga nti okusasula Obuganda security matter njagala ombuulire mu budget yaggwa eno gitutambuza ku sente za Buganda mwasasuddeko mmeka hanyika kati nze njagala goli minister of finance mwasasuddeko mmeka Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi olina engeri gy'olina okutegeera mu gavumenti bwekola kati nze kansiko ojja kufuna kakisa so mbadde gamba bana abagamba nga ne Ssaabasajja yeetaaga essaawa obujjanja bibagana omusasula kati bye bagamba nti essaawa eno baagala nnyo obuki Obuganda tubadde wano njakudda oyongerezeko Honorable Romushana Buganda ekyasobola okudda mu mikono gya NRM nga bwe gwali nga ba it is irreversible tekyasoboka Katonda amaanyi Katonda wa kisa kakati bw'otunulira figures n'otunulira ne zi percent tezikuwa kifaananyi zino ze mbadde ntunulira wantu wano Buganda because Buganda Museveni ayina obululu miliyoni 1 wayitamu emitwalo nga 5 plus ngezaawo okuzigatta wano I have all the district nzikubadde I gave you the results nakuwadde results nga electoral commission bwe yaziwa bw'ogezaawo okuzigatta ziri lwafula 1 million basukamu butono opposition emuwakanya yafuna lwafula 1.8 1.9 so difference eri mu almost emitwalo 9 you are talking about the whole region mu census tegendera miliyoni 10 kati 13 mu census ya miliyoni 13 ku bantu almost miliyoni 5 difference ya mitwalo 9 you get the most important bonna they are above 1 million kati mukulu Kasolo ayogedde ku kintu kya candidate java nti mu Kampala ono java oba mu Buganda ono java ono afuna million nono nafuna million slightly above 1 million but oli java you are literally in the zeros. You see the difference? Oina other added advantage yokuba nti ye base area yo as a candidate. Kakati wogendera on suppression, voter suppression. Kawempe bonango bagase bali slightly above 20,000. Ruli bali bameka bali bagendera almost 6,000. So already on Kawempe alone
wafunye voter suppression of almost emitwalo 4. So kyengezako okukulaga kiri nti mu area eno ng'oyinamu Kampala ng'oyinamu Wakiso ne population enene bweti abalonzi bwabanga tebaze nnyo you have a problem. If there is voter, if the turn up is not high, oyina problem ku mitwalo 9, it can easily collapse. So bwogamba nti can Mr. Museveni take back Buganda, it's possible, more especially nga waliwo voter suppression or voter apathy. But mbalijaganya nnyo okutunuulira the structural problems Mukulu Museveni zayina. One, Mukulu Museveni is in charge of the state. The state ekuwa walobi ekuwa as advantages, ate walobi ekuwa as disadvantages. Kata will give an example. Abalonzi abali mu myala, abali mu swamps, mu ntobazi, bw'obajjamu ofiirwa obululu bayado yina okubajjamu. Then nobeera ne issue ya security nti bw'oba oyina JAT, Joint Anti-Terrorism Task Force, ng'olina okugideployinga kulwanyisa terrorism, bw'eyingirawo n'ewa embooko kikuleetera ekizibu. So naye ekizibu Museveni kyayina nti talina terminals capacities mu political class ezoogerera disadvantages zino. So I will give an example. Ngeno Kawempe gye baabadde, you can't have Barama as the lead. Edda mu biseera byawapaka bulo, I'm talking about ebiseera ebyaffe we nalabira NRA, nga buli region eyina leader, gwandiyise senior leader. Either you have wapaka bulo, oba oyina Lugunderi, oba oyina ani. Kakati nga yandibadde lead wano nga taking a command. Because bw'ogoberera Kawempe they even had no command. Nga literally taliiwo akola ki taliiwo asalawo. So the state of Mr. Museveni elemeddwa to maximize advantages of the state. Perfect. Njakuda Charles. Honorable Flavia Kalule, nga bavuganya bannamu aba NRM bali mu kufumba bagana edda tulina okweddiza ekitundu kino. How are you reading for that nga opposition? Webali nnyo webalire ddala. Sooka nsaba onzikirize empiseewo okusaasira kwange eri abantu b'e Lujinji mu ggombolola ly'Ekijuna mu disitulikiti y'e Kassanda. Omuliro gwakutte ebintu byabwe, maduuka, amayumba bingi nnyo ekiro kya leero ekyakeesezza olunaku lwa leero. So bangi baafiiriddwa obuntu bwa bukadde na bukadde. Kibi nnyo, twongera okutambulira wamu nammwe, Mukama abagumye mu mbeera ey'enzibu. So ensonga ya Buganda, NRM okweddiza Buganda, ddala kinaasoboka essaawa zino tukyebuuza naffe, kubanga bingi nnyo NRM byekoze Buganda ebigimenyeza omutima, ebigikaabiza amaziga. Tetumanyi wa basobola okuzza emitima gy'Abannayuganda naddala abali mu region ya Buganda engulu. Okusookera ddala NRM yeetaaga okwebuuza, bwe yali ejja mu buyinza buno Buganda ye yasinga ogikwatirako n'ogireeta mu buyinza. Be bantu abaabawanga emmere naddala Luweero eyo, si Rwakitura but Luweero be baabawanga emmere, be baabawanga wa gye baneekweka mu siiringi zaabwe nga badduka Obote, be baakolanga buli kimu, be babalagirira buli kimu. Naye we twogerera kati ku lwaki NRM erwana nnyo okubeddiza. Why? Mu Luzungu omuntu agamba nti kubanga they beat the hand that fed them, nti baaluma omukono gwali gukola ki gubawa ekyokulya. Ekyo kimu. Ekyokubiri, beetaaga okwebuuza nti abantu bwe baaliranga ebikajjo byabwe essaawa zino omulamwa kwe baatambulizanga ensonga zaabwe ezabaleeta ez'okulaakulanya Omunnayuganda mu Buganda wano bakikoze n'omutima gumu. Nze kyendaba nga tekikoleddwa. Why? Ngenda tunuulira nnyo ku service delivery ekoleddwa mu Buganda region as a region. NRM erwana essaawa zino okweddiza Buganda, naye bwe nsooka n'entunula ku human rights
violations eziri mu ggwanga okutyoboola kw'eddembe ly'omunnayuganda okulinnyirira n'okufootoola eddembe ly'omunnayuganda kusinze kukolebwa mu kitundu ki NRM esooka ekyebuuze Buganda as a region abaana abasinga obungi mu makomera bava wano mu Buganda abaana be basinze okutula amagulu emikono emigongo okubajjako ebigere engalo Buganda wetwogerera kati abakyala abalina amaziga ku mitima gyabwe olw'abaana abaabuzibwabo abducted olw'abo abawambiddwa abakubiddwa amasasi abali mu makomera tosobola babala naye nga weebuuliza nti kulwaki bino byonna bikolebwa mu Buganda wano as a region tujjukire nti Buganda by geography yelina capital city so definitely and it's the Kamas district the most single okubeera district ebyobusuubuzi mwe bitambulira kitegeeza nti even when you come economically Buganda yekyasinziza okuyingiza GDP okwambusa GDP yaki ya Uganda as a country naye eyambusa GDP ya Uganda nge country 80% of that naye yo efunyemu etya era eganyuddwamu ntya kuba otunulira enguudo esinga okuba embi mu Buganda ziva wano Buganda fe waffe eri Myanzi Kiboga Myanzi Bukuya Kasanda Bukuya Kiboga era olaba oluguudo lubi nnyo naye bagezaako okulwefubako kubanga twogedde nnyo emyaka gino gyonna balukole naye kubanga era luyita mu buyisi enguudo ezisinga okubeera mu Buganda eziconnectinga era ezitumbula business mu Buganda wano bazikola nga zifuluma Buganda nga naye teziconnectinga Buganda ng'ekitundu so service delivery naye ekyali nzibu nnyo that's why it's still a problem. Mwami Frank Gashumba nalabye abantu Kiboga nalabye Buvuma nga babaka ba NRM batambula people came in very huge numbers tugambe nti kino kiri telling do you see it speak to something nga bapushinga ekyokweddiza Buganda nate era nga bwolabaawo ku screen yo ebyomu ku bifaananyi bantu bazze mu bungi kabonero katulaga ki ku bidi yaabwe ekisooka nange nzikiriza mpiseewo byempisaawo eno barometer show erabwa abantu bangi every Tuesday kantwala omukisa guno ntegeeze omuntu yenna nti wali wamibwa national ID wamibwa passport olw'endabikayo oba erinnya lyo president yayise ekiragiro ekifembayo genda ku immigration oba genda ku NIRA bakuwe passport yo wa national ID yo now tosobola kujajinga performance lwa abantu bazze bantu bayinza okubanga bazze kuwuliza music oba banga bazze kulaba ku banene abazze NRM erina obuzibu nti lw'omukyano nakikonyeeko katono omuntu avuga NRM ali omu General Yoweri Museveni actually is alone carrying the entire NRM tutandikire kalulu ke Kawempe bwe yali tannaba kujja Kawempe ndoza minisita Balamu yekka yali aliyo ayina ba minisita abawera ekinana kudidde ndoza minisita yali omu Balamu abakabe NRM abawera ebitaano teri n'omu yalinnyayo naye ng'ate NUP y'omukulembeze waayo bwe yali e Kawempe teri mubaka waayo yasigalayo nga kikutegeeza nti waliwo obuzibu tinanyini kibiina kino ekiyitibwa NRM yeyeetisse omugugu gwonna nsobola okuteekawo omukono gwange singa obuuzizza abawagizi 10 ab'e NRM abamanyi sekitale jeno w'ekibiina kyabwe tebamumanyi naye ani atamanyi Rubongoya owaki wa NUP NUP ndowooza every Monday ekola press conference NRM oba ekitebe ky'NRM kyakoma gikola ddi nobody knows basically they are sleeping ekitebe ky'NRM
beebase bafuruuta tebalina kigenda maaso ku nsi kuno. Surprisingly, a source close to them engambye nti buli kwota baweebwa 8 billion ez'okulwaningisa ekitebe, nga kitegeeza nti ekitebe nga NRM successfully kyabandoninga omulimu gwakyo. Ettaala yokka eyaka mu NRM eva mu State House. So okugenda ekalangala nga wabula emyezi 6 okukusaaga n'okusaaga kwennyini tekina kye kigenda kukyusa. Kankubuulire ekintu kyokka ekisobola okukola revolution mu Buganda wano, NRM n'etemamu NUP by half PLU. Kino nkikugamba from a fact, kubanga bwe twatambulanga mu PLU nalabanga obwagaza abantu batulaga nga tetulina gwe tuwa ssente, tulina gwe transportinga. PLU newumuzibwamu for some time, ntegeera. So bombuuza nti NRM esobola okuwininga back Buganda, esobola ogiwininga ng'ekyusizza ki? Enkuba. Good. Right. Honorable Aruna, tukomyewo gy'oli. Mumaze okukola, I want to assume nti mukoze assessment ne mutegeera where you actually gone wrong, wawe mwakolera ensobi, kyatwala okwagala kwe mwalina. If you have, can you tell that to the public really? Njagala kusooka kubanga abantu abasinga bwe mbadde mpuliriza wano bateesa bannange basiiga ekifaananyi nga balinga bagamba nti NUP yawangulira waggulu nnyo, n'olwekyo tetusobola kuyunga gaapu eyo. Naye bwe tutandika wano Greater Luweero, President Museveni yafuna obululu emitwalo 11,114. Greater Luweero. Greater Luweero. Boni bafuna obululu emitwalo 15. President yafuna obululu emitwalo 11,149. Honorable Kyagulanyi n'afuna emitwalo 15,458. Difference lozo ogiraba nti eyungika nga tubeesinga ate ku bunafu bwabwe bubwolesezza mu kisanja kino. Gweta Masaka, President wange yafuna obululu emitwalo 24,118. Owaabwe n'afuna emitwalo 33. Difference emitwalo 7. Enjawulo Gweta Mpigi ne tufuna emitwalo 17. Ne batuleegamu ne bafuna 54. Gweta Mubende ono gyava twafuna 21. Twagiwangula bondi bafuna emitwalo 27. Fact ekitundu kyokka kimwawangula mu Buganda. Gweta Mukono twafuna emitwalo 13 ne bafuna 29. So bwe tutunuulira eno ye Buganda kati gye nkusomedde nga sinnaba kugenda Kampala. Raka is in Greater Masaka. Raka eri mu Greater Masaka. Sebo Minister, figures owadde ezo balonzi bameka NRM abazimanyi? Sinnaba kukuwakanya ku kyoyogedde ekyako publicity. Kati naye tuli mu kukyogera nti bwe tutunuulira bwe tujja mu kalulu President waffe ajja ne manifesto n'owaabano najja naki neyiye. Kakati ffe kye tuzudde nti abantu baffe mu Buganda oba mu Central, kubanga bwetwogera Buganda abantu abasinga bayinza kulowooza Mengo naye katukozese Central, nti balowooza abantu baffe bamaze okukizuula nti abantu be baateeka mu bukulembeze byonna bye baabasuubiza tibakozeeko wadde kimu kya 10. Tebakikoze. Kati abantu bennyini be bali mu kuyita ate abantu be baali bagoba ne babeeyitira mukomewo mukole ki, mukomewo kakati tubawe bano tumaze okubakola ki. Era njagala kubategeeza bano bati banaba kukitegeera nti constituencies bo zibalowooza nti baziwangula NRM egenda kuziwangula. Kyova olaba nti tusobola okutalaaga ffe nga baminisita ava mu Buganda n'abaka ava mu Buganda ne twetolola constituency nga tulanze tetulimbye nti mujje waliyo omulala ajja, naye nga ffe tugenda nti omubaka wayo n'alanga nti mujje ngenda kukyaza emikwano gyange abakulembeze abava mu Buganda babaka bannange n'olaba ensi n'ensi y'abantu ng'ekoze eki. Honorable Flavio Badayo nti
mwine ekizibu mulemereddwa okutuusa obuweereza ku bantu nga gavumenti ya yusi kakati anti ekizibu ekiriwo era kati ku byayogedde akugambye nti kyayise okutulugunya abaana okutyoboola eddembe ly'obwo nkiri wano bano be bakireeta nti kubanga mu ggwanga lyonna akavuyo bo bakaleeta wano mu Buganda ewaabwe eri gye bava ewalala baleseeyo watereevu kyovula nti Lubongoya amaliriza okulemererwa ewaabwe naga nesimba wano mu Buganda Kampala Central nzija noga ndi mufumbiro wa Iswa ewaabwe eri afunye obululu buna kyakakati nzenda kukwata abajega ba wano kakati okwekalakaasa kwonna bo bakuleeta wano mu Kampala kati okusoomooza poliisi okusoomooza ebitongole bikuumaddembe babireeta wano togenda kusanga bakireeseeko waabwe kyova olaba nti nga kyekituufu nti mulemereddwa okutuusa obuweereza ku bantu amakubo ebyobulamu byenjigiriza why not address that nga temunnabakuga nti Buganda nga tetunayingira 2026 eyo ansa gyenkuwa badde ndi ku kiri kyasoose kati ku ekyo eggwanga teritambuzibwa na pulezidenti yekka bano ababaka ba palamenti bagenda ne bannyonnyola abantu nti mutulonde ono mubaka abaddeko alemereddwa okulobinga oluguudo lwaffe luno okukolebwa alemereddwa okulobinga amasomero alemereddwa okulobinga ebyobulamu mu ntume mu palamenti bweba mutuma mu palamenti asirise buki busisiye n'alowooza nti gavumenti egenda mulowooleza nti gwe kakati ewuwo obadde oyagalayo ki oyina okumanya nti gavumenti etambuzibwa etya oyina ababaka ba palamenti balobinga bannaabwe ne bakkirizisa bannaabwe okuwagira ekiteeso kyabwe mubuuze kyakikoze bw'aba alemereddwa okukikola lwaki aga nti gavumenti wano tekozeewo ojja kulowooza nti tekozeewo lwaki kubanga abantu balonda abantu bataagala kubakolera babakyayise gavumenti all the time. Honorable Muwanga Kivumbi, waliwo endowooza nti nammwe ng'abali ku oluvuganya gavumenti at the moment mulina obunafu bwammwe nga bavuganya tulaba okwerumaaluma n'okwetematema mummwe NRM bwekozesa ekyo ng'omukisa naga nti wano waliwo weakness. Abakatuuki baogera kabonero akalabika akalaga enneeme takola ki etalabika twakava mu kalulu ekawempe Haruna oyo teyalinnyayo nembava ezigenda ekawempe ng'azitya abo ababaka bagamba ab'NRM caucus batya nayo era banoonya ba RDC okugenda okuperereza akalulu nga ab'ebyobufuzi ab'NRM bali kumpi ba civil servant bapata tebalinye simanyi obayinza okunzikiriza okweyogera ku nga bwanjogedde tujja kudamu kamera zaaliyo anti anjogedde kamera zaaliyo no twakava mu kalulu omanyi olulu twekubeera ku ssuubi kati nze essuubi tujja kudda kankugambe neera tewaliyo naliyo naye n'ekirala Kawempe ekulembedde opposition emyaka 25 myaka 25 kakati Kawempe ffe bwe tugendeyo tutandika ginyonyogera tusobola obutagijjaayo leero naye constituency gitwagala yeyamuwanga Kivumbi gye yatujjako kubanga ono yagitujjako twagala kujeddiza Kawempe emyaka 25 babadde bagirina kakati nze kankunyonyere era bwe tuba luli twafuna obululu butono kati tufunye 8 tolaba step ahead mufunya kukyalekenda zakyusa okuvakana nezo figa ze musoma wano mwenna ziri misleading ezo ezakakiko k'ebyokulonda fe abaali mu bululu tumanyi nti figures ezo si ntuufu nja kukubulira ewange nze nali mu kalulu nze ne Kyagulanyi twafuna obululu kumpi bwe bumu emitwalo 2 ebutambala nga mu 8 nga President Yoweri Museveni ayina obululu omutwalo gumu nze Muwanga Electoral Commission yali empadde obululu basooka Aisha yalina gumu 7 nga bamuwadde omutwalo ogwo nga namuvuganya Lydia bamusazeeko nga bamuwadde 6 naye nga bamulangiridde nti akoze eki awangudde ate owangudde obwange nga bampadde omutwalo gumu n'ekitundu basooka palamenti
nga banga nti naye nga negwenvuganyiza bamusazeeko alina kenda nga naye obutuufu gyali 2 betwabigaana lwe barisitowalinga ne vooti ya Kyagulanyi. Kati ewataali maanyi ago ganjawulo vooti ya president bagisalanga nga bano ababaka bakkiriza ne bawangula naye nga bakusaze vooti neeri ne bagikkaanyaako. Kati ebyo byemusoma ebyo birala nnyo ku byali ku ground. 2 embeera omanyi lwe twogera embeera mu Buganda ekyuseemu okulowoozesa nti nze nandyagadde bano boogere ku population egaana okujja okulonda. Okay? For me it would be an interest. Nti musobola kutya ku population ey'obukadde 13 nga abalonzi baliko obukadde 8 oba obukadde nga 6 ne bulondako 4. What happens ku bali ababivaako abaga nti ffe ebyo tetubigendamu tebirina makulu. Kawempe njagala tumanye general standard by election all over the world voter population ekka. Kati eyo standard olitagireeta wano teri scientific. Ekiri scientific voter population ne boona obuteekawa abantu mu by election babanga 30% abajja okukola ki okulonda eyo standard. Katude ku bigger issues eziri mu ddiiro. 1 bano benyini bagamba NRM tibaagala Buganda ojeddiza netunulya NRM bwefaanana. Vice President Yoweri Kaguta Museveni President Yoweri Kaguta Museveni omumyuka we Jessica Alupo Adaka House Speaker Anita Amongo Deputy 1 Thomas Taiwa. Genda ku bifo president byalonda nga biri professional. Genda ogambe tugende ku Chief Justice Owini Dolo omumyuka we kati Yezeija bakamulonda. Genda ku Prime Minister bali bana asokera ddala ye Nabbanja ne kuddako Rebecca Kadaga ne kuddako Moses Ali ne kuddako ani omukyalo w'Ebusogera ne tugenda ku bakulembera amagye. Akulembera amagye kati CDF ye Muhoozi Kainerugaba. Akulembera polisi ye Abasani bya Kagaba. Akulembera prison ye bya Basaija. Genda kubakulira ebitongole ebikesi. Akulira iso kati yafudde kati ye Katabazi acting. Yes, ye Katabazi ye acting director iso. Ani director CMI. Ani Jeno Birungi. Ani director wa ESO. No. Kati nkugamba bitya nti already olabira ddala group eyakole Kobane ku bantu bawana. Eyakole Kobane ku bantu bawana. Toyinza kubanga no anything in Buganda. Ahmed Bawa aliko mukutu ogwa X. Well, Charles wano njagala ogiremu oyongera okukatiriza ensonga eyo. In the meantime, what can actually NRM do to change the status quo? Isi topic eno enkalubirira nnyo because sikiririza mu kalulu kana akalulu this sire election. It's what? Sire election. Chachi. Kigambo sire mu Luganda kitiza jinga Mwanga Kivumbi wagambye nti bakyusa results. So I don't believe in that election. Nkawakanya ndowooza kyekikuwa bali abatagala kubigendamu enamba tweyongera naye tulina okukola ekisinga ku ekyo. But waliwo settlement mukulu Mwanga gyayogedde gyadeese wano which is very important that the National Resistance Army yeeyisa etambula n'abo betwalwana nabo. Ujulide bani beyalwana nabo abo betwalwana nabo kati NRM betambula nabo bemwalwana nabo be bani tu mwe muli bani mwe bani
bemwarwana nabo bebani. So he's saying abacholi, abateso, abarango, those tribes bebalwana nabo. Bebalwana nabo bebani abaganda. Kakati NRM etambula n'abacholi n'abarango bemwarwana nabo tetambula n'abaganda, and nikijja ku definition of Buganda. Buganda in relation to Central Uganda. Central Uganda ngomo ina Kampala. In CA twalina debate nene nnyo ku Kampala of Buganda and in Buganda. Butali tesa ku districts to deem to have cooperated. Kakati bwoba oyogera ku tribes amanya n'ebirala, oyina abakiga, oyina abanyankole, oyina abakonjo, oyina abatolo, oyina abanyolo abalondera mu Kampala. Yes, very many bali Wakiso, they are in those districts. So ganti abali mu districts zibano bonna abaganda. If you are talking about tribes, and you have to be extremely very careful kwecho. But unfortunately, what to say, chovola botunulira kalulu kano in terms of tribes, in terms of region, tribes. Otukoledde ki totuwadde emirimu. You're talking about names. You create a problem. Katoyagala nti Uganda yonna abanajukula nga muwanga ganamaranga sigamanyi Kasoro. Of course, Kasoro is a minister. Then Bunyoro. So it's our NRM because ensobi IGP okubanga ava Bunyoro. You see how they campaign from 7. Kakati you are giving a message to Bunyoro. Ora mwafunamu kati babanga bafunamu then balemo kunonya kulonda mu 7. You get? It's reverse psychology. Chobola aba ebimu bigenda kumpala. But let me look at NRM. We know kolenyo, we and kozenyo, the business community. Because this region, central region, ye ina business community nga nene. And in this business community, bayina challenges away, and one of them is the fiscal policy. Umchala yogeddeku nsimbi mekazo oletamu this community. But there is also the other angle. Ensimbi zojja mu this community in terms of taxes. So we yogera ku misolo kuba nnyo abali mu business community wano. But then you also have the informal sector. The informal sector. But the informal sector naye na challenges ayo mu security. Okay. Then tunulire dini, tunulire the culture system omoyina mengo. But the larger one is the media proliferation. The media. This region in media proliferation is high. Radios, TVs, the coverage is big. But bogendo kulaba abaji dominating. They are not abaye NRA. Bakasolo they are tebali yo. Abaji dominating bebali and baleta same narrative. Manyiru akadde. Then tunulira security. Security omumuyina armed robberies kat mobile money tezikyakola beyond 7 because of but baziika nnyo ogenda okuziyimiriza. Tunulira the fishing industry engeri amayije gagikubye muyina Busoga muyina parts of Kampala. Then otunulire n'emiriro abadde bukyala abadde agamba wano nti waliwo ekyalo kikuta omuliro. What is this? Kasolo wali okirowoozezaako eno emiriro egyetya ekutula etya. So NRA bwe byaddressinga then neddayo ku model. There are some good models. Models abantu mukunde ezo nazo zisobola okukola bwebikolako esobola okweddiza Buganda. Emitwalo 9 is nothing. Honorable Flavia, njagala ogiremu awo tunule strategy yaabwe gye bali mu kukozesa nga NRM. As we speak bali mu kutalaaga gwanga. You know, do you think that is the most appropriate strategy oba kwandibadde kukola ku nsonga zino zoyogeddeko?
ekisookera ddala nze ndaba NRM emala budde bwayo okutalaga mu Buganda essaawa zino lwaki nkugamba nti bali ku byoya byanswa. Honorable Kasolo agenze n'agamba nti ewaffe Kasande bagezaako okununula districts ezabava mu mikono. Kasande eyo wenjogerera kati I think it's more or less 90% opposition. Kwa ne Bukuya eri Dr. Michael Bukenya yatuyita mu ngalo because twalinayo ba candidate babiri, otherwise Kasanda yonna yandibadde ya opposition. Nti abantu bali so disappointed muffe abakulembeze abakagenda emyaka 5. Naye Honorable Kasolo ali aware nti Kasanda Mubende Kiboga ezo districts na ddala Kasanda kati Jenva for over 40 years ebaddemu NRM nga temuli yadde ne opposition nedge, not even one candidate oba LOC kansala 132 abo bonna nga temuli yadde tondo lyaki nga fe abagendayo okwogera enjiri ya opposition bali batulaba bulala. In fact 2016 nasooka okwesimbayo Mubendeyo bali tebabitegera na bitegera nga bagamba n'abakazi ba opposition bamanyi nnyo okungamba ono muwala wa RDC akola kimuki mu opposition. Naye nga abantu beebuuza muwala wa RDC akola ki mu opposition olw'embeera ereeteddwawo. Kati tosobola okungamba nti Kasanda eyabawa omukisa okubeera embeze baayo for over 35 years ne tusigala nga tuli enfuufu gold gyasinga okuva naye ne towns zonna gold mwava nfuufu njerere, temuli toyi nnyonjo, temuli biki. Abakyala bakyafiira ku ttaka nga kwe bazaalira nga tukyalina amalwadde agasinga n'abalwadde obuyi. Mu Kasanda mwenjogerako emyaka 35 nga NRM mweri kati gye baagala okweddiza kuba nfe abakulembeze abakamalayo emyaka 4 tuba disappointinze nnyo okusinga bano ababa era kyekyo Honorable Kasolo kyayogedde Honorable Flavia agenti namwe mwenyini abafunye omukisa nga opposition ogenda mu parliament oba okufuna ebifo ebirala by'obukulembeze mulemeddwa bikozesa obulungi abantu mbaleetinze down era nti NRM bajja capitalizinga ku bunafu bwammwe obwo beddiza ekitundu tebalina bye bagenda capitalizingako kubanga in fact fe ababazuukusiza nobazuukusa kubanga ebintu byetwogerako kati mu Buganda muno ebintu byetuyambyeko okuzibula abantu bafe amaaso ate tebakyasobola kudda mabega kubanga kati kigenda kubeera kizibu nnyo okudda ku mukyala w'e Buseregenyu oba okudda ku mukyala w'e Kalwana omugambe nti ensonga lwaki tolina buweereza bulungi kubanga walonda bubi. First of all government ebira government oba olonze bubi oba olonze bulungi kasite ekwata obuyinza erina okuwa buli muntu ki opportunity. Bino Honorable Kasolo byagamba mu Buganda temuli bukulembeze obwo baminisita bangi baani kubanga twalonda bubi. Baliwo kuweerezaako kitundu kyokka ekibalondamu obulungi betaaga okwebuuza ekibuuzo ekyo kubanga bwe bagenderako eyo ideology bagenda kufiirwa ebifo bingi nnyonyonyo ebirala bye bali mu kubalaatiramu. Ekyokubiri njagala tutunuulire nti gundi Buganda yo eri more civically competent and aware. Timulimu abantu bangi abeetegeerera, abantu bangi abawuliriza zi radio, abafuna information mu ngeri ey'enjawulo. Kizibu nnyo okugirimba nga region nga Buganda okugamba nti abo abagenda ku nguudo ne beekalakaasa babakubye kubanga bakyeyagalidde. Kati kizibu nnyo omuntu alabye ekifaananyi wali oba omuntu ategedde nti bankubidde omwana wange lwa nsonga nabadde neekalakaasa olw'obutali bumativu ku buweereza n'omugamba nti abo be babyeletedde. Abantu balimu civically aware and competent, so tebakyakiririza mu kulimbibwa buli kaseera. Pozi kyenjagala okusembyayo Honorable Kasolo agenze n'atuwa figures one naga Buganda twasiwangula ano by the Honorable Kyagulanyi yawangula Kasanda nga district yagiwangula obwa president neerabira nti figures zaatuwa mwotadde obubbi bwe bateekamu bw'obululu mu figures ezo ze beewaaniramu mwotadde okutulugunya abantu mu kalulu mwotadde okutiisatiisa abantu naga nti oba kuba enkuŋŋaana zo ne zijjula ffe tuzikube balabo bazinajja
tuzikube oba zinajjula nga bajjeewo tiyagas bajjeewo bano bajati mamba biki byonna amagye bagamalayo ne bagasuula mu constituencies ze balabira ddala nti si zaabwe ku lwaki bagamalayo ng'ate bagumu nnyo nti be balina obuyinza senga abadde balungi nnyo ffe tumanyi ogamba example wano mwami Museveni atambuleko ku street awo chairman wa NRM agambe leero ntambulako nga mbuza kuba nga talina yadde omujjasa mukuuma tulabe nga nekyagulanyi naye ali wali atambula tulabe amaanyi we gali kubanga abantu bano abaasuula abakulembeze naddala ba minisita nga ne Kasolo mu mutadde mu Buganda wano the greatest percentage y'aba minister babasuula why ago ge maloboozi g'abantu ge bagamba nti bakooye NRM mu Buganda ate beetaaga okuwuliriza amaloboozi Mwami Gashumba gwe performance y'ababaka ba NRM n'abakulembeze ba NRM mu myaka gino ena kati mwanye nazo ono mwegendereza nnyo ng'ayogera she's a true mukatoliki ningoddamu kibuuzo kyange kubanga bw'agambye nti pulezidenti w'eggwanga atambulire ku street nga teri amukuuma neŋŋamba yi mukama ababaka ba NRM bebasinga obungi mu Buganda performance yabwe in your view ebadde etya nzija ababaka ba NUP ekisooka sikkiriziganya na muntu yenna akugamba nti ekifo bwe kibeeramu n'appointments ennyingi zivaamu enkulaakulana Buganda nge Muwanga Kivumbi amenye alupo n'amenya speaker n'amenya prime minister n'abalala ewaffe gye nzaalibwa mu Kalungu twali tubaddeko ne minister of finance Joshua Mayanja Nkanji twali tubaddeko ne prime minister Kintu Musoki naye Kalungu waliyo binuuna misekuzo ekyo nkikugamba lindako nkimanyi kyendiko mu gavumenti eno omukulembeze ayinza okuba nga talina portfolio yonna n'atransforming ekitundu mu networks zakolaki zayina mu Uganda muno mulimu omuntu nga minisita naye nkulayirire nga kapiteeni obuyinza bwalina businga naani ne minisita awo sikkiriziganya nammwe NRM kati ku nsonga gy'obadde ombuuza nze nkakasa 100 ku 100 singa minisita Kasolo kye bakola kaakati bakikola emyaka egi ebiri emabega badde basobola bakuyita batya okureclaiminga NUP constituencies naddala eziri mu byalo naye mu kibuga kizibu nnyo buli mugezi ali mu kibuga ompulira ffe twatambula Uganda eno as PLU manyi how people think eno mwanyinaze Kasanda gyava buli wamu wonna NUP kye yakola successfully bwe wabeerawo nti omuntu gwosobola okutuuma branding manager of the century ya branding NUP ya promising eggulu n'ensi buli muntu ne bamanya nti NUP kasitumbwaka wa NUP agenda mu parliament buli constituency egenda kwaka amasanyalaze amazzi gatokote myaka 5 giweddeko n'enfuyirize tezikola ki tezirabikayo ompulira naawe ekibuuzo kiri nti NRM eri willing okudda mu byalo okubulira ebintu ebituufu bye basuubiramu answer is zero kankubulire radio zino zonna ziri mu Kampala tewali radio eyita mubaka wa NRM tewali radio eyita mubaka wa NUP netayita wa NRM chances are 80% nti owa NUP ajja kujja wena yemu tagenda kukola ki tagenda kulabika minisita Kasolo alina figures awaddawo sijja kulima nange mbadde sizimanyi bw'owulira ekifaananyi nti NUP yawangula Buganda oyinza okugamba nti NRM tiyafunayo wadde akalulu akaki wadde akalulu akaliwo kitegeeza nti margins eziriwo singa baali serious okubeera ku radio ku TV okuinteractinga n'abantu trust me baali winning the back constituencies zonna eziri mu byalo kankuwa example President Museveni atambula eggwanga lyonna mu PDM njagala ondageyo olunaku lumu nti President Museveni yabadde Kagadi oba yabadde Masaka enkera ne wabeerayo tiimu endala egenda okuggumiza byabadde ayogera kitegeeza wiiki gyabaddeyo webikola ki webikoma kati minisita mpulidde mwabadde Kalangala bajjawuwo wone mukwano gwanga ngambye bagenda Sembabule si bwe kiri the question babadde Buvuma ebuvuma bali Kiboga then badda ekibuuzo kiri nti be bavudde ebuvuma waliwo tiimu endala eyasigadde ku ground bwe kiri
bwekikola ki bwekiri timu gyeziri okay fine bwekiba bwekiri mirako erabisemu NRM kubanga nze njala nkubuulire kungu nali nnyo ne Dr. Besigye oyo nze ekintu kyokka ekindeese closer to NRM PLU ne Council of Abavandi mukati at least nyinako kulu ya NRM weoperating owulira nze sirabanga bantu balekedde mukama waabwe mugugu nga bamujahidini be NRM ompulira ndoza ojjukira kugundi ya UCDA akavuyo akaliwo ak'emwanyi emwanyi tezidda mu UCDA tezidda mu ministry president yali ku TV ne ba coordinators wa wealth creation. I was shocked fenga bulijjo tumanyi UCDA yegabe ki emwanyi kolo le twategeera nti operation wealth creation coordinators bagabe ki emwanyi message jengezako okumpa nti jengezako okuwa nti Napoleon Hill yagambe kikino nkigamba nnyo abanene bonna mwe nale mu kibagambi omuntu bwalimbe nnyo nga teri avayo kulimbulira bya bulimba gafuuka amaki gafuuka amazima owulira kati ebirungi by'NRM byekoze NRM esinga Emirates NRM esinga MTN esinga Airtel ne buli nako ebeera etujjukiza teekako ki so NRM bw'eba eyagala okweddiza haafu ya NUP balina okukola 48 hours a day okugikomyawo. Okay. Minister. Waliwo some things I want to clarify. They are critical. Okay. Well, Honorable Kasolo, with all the unfulfilled promises, ebisuubizo yemuze musuubiza Mwami Museveni byazza asuubiza Buganda ne walala ebitana okubeera nga bikolebwa kigenda kubabeerera kyangu really okuddamu okumatiza Buganda with all these so many unfulfilled promises. Nze ndi musajja Muganda era akkiriza nnyo Mengo kati buli lutwogera Buganda atulaba wanayinza ogetinga confused kitwogera Buganda nga Mengo oba twogera district ezigwa mu central mwagala kweddiza ki twagala kweddiza obuwagizi mu central region obuwagizi bw'abalonzi mu central region kubanga tukigandawaze tukifuula Buganda disitulikiti za Buganda. So njagala nnyo omuntu atulaba abe nga akitegeera nti tulina kye tutalumbagana kubawo gye tutasobola kukola ki kutunuza mundu ffe tuli ku bitundu byaffe districts ezikola Buganda. So n'olwekyo ekibuuzo ky'obuuzizza NRM erina byezeesuubiza ate era n'ebituukiriza. In fact nja kukiziganya ne Muganda wa Gashumba NRM ekoze ebintu bingi nnyo naye biki mu Buganda for example Buganda biki mukoze nga NRM mu Buganda byosologa tusinzire ku bino mu bbanga lino ettono tunuulira network y'amakubo. Honorable Flavia kugambye yakugambye ekkubo lye tunulira myanzi genda lyewe tutandise okulikola ye kyakugambye lwakuba boogedde ne batukangakangamu ne tukola njagala lwakuba obudde yes anti kakati tasobola kukkiriza naye ali mu Kasanda district yali ku main ya Mityana Mubende ng'oyita tulina munda ya decoras njakunnyonnyola abatulaba wonna bagabona agambye nti ne butuba tetwabawagira gavumenti bwebera weena kukola kati nolwekyo tewali ensonga lwaki yeesimbawo kiba kitegeeza nti ye ekifo kye ne bwe kiba kikalu automatically gavumenti byerina okukola ejja kubikola ki kati ye aba tamanyi mugaso gwe nga memba wa paalamenti yaga nti nze oba soogedde sirina kyendoobize sifuddeeyo gavumenti erina kukola kati ekyo kyenjagala bano bannaffe bejjemu era bye basinza okutufiiriza wano mu Buganda nti President Museveni ebitundu ebirala byamutegeera nti ye president
delegation esobola okuva mu northern uganda ng'erimu aba opposition ng'erimu n'aba-NRM ne bannaddiini ne basisinkana president Minister Kankuyambi ne bamunnyonnyola biki bibaagala akole mu kitundu kyabwe bonna nga bali solid n'ebitundu ebirala bwe bikola wano Buganda. Omuntu ayagala ekikye ayambala gomesi n'ayingira State House n'afunayo kafunye nga ye kungu minister mbadde nsaba sinaba kumalayo minister nyala kuyambako kwa katono. Last week delegation yava Northern Uganda Gulu, yes, including opposition, bonna ne former leader of opposition, abantu b'ebitundu ebyo baawula enkulaakulana n'ebyobufuzi. President bw'akyala mu east, bw'akyala in the north, ne opposition abeera ku mukolo. Wulira bo ebyobufuzi babyogerera Kampala, ensonga bwetuukayo ku kyalo ebibeera development. Wano mu Buganda nina lutalo lwali emyaka 2 wano Buganda nina ababaka b'opposition mikwano gya sigenda kubogera mannya n'olyeje nakugamba nti one Bukasolo njagala ojje owe ku bantu bange sente nesaagala ojjireko njagala oyamba abantu bange nesaagala ojjireko nemubuuza ngenda kikola nti anti bwona ojja ogenda kuwaana musajja wammwe nemuga nti bwe mba sigenda kujja meaning sente simba sisobola kuweereza services. Kakitegeeza ki nti wano bo batwenyinyala benyinyala abantu abalina byebasobola okuwa abantu baabwe bwe tunaaba tetwejjemu mutima ogwo kyovulaba bannayuganda kati bamaze okukitegeera balozezzaako bakirabye kubanga ffenna baatwera bwe ne babeera muki bamaze okukitegeera nti ono agamanyize sina kyensobola kubaleetera ntula butunzi abakyala amalwaliro gaganye gavumenti eno yeeganye negge okola mulimu ki ekintu kyaffe mukiveemu tukyebereremu mukitubalemu ffenna ensobi zonna muzitubaleko nga mwe temutoonoonye. Ng'omaliriza Buganda biseera bwe yayina aba NRM nga be bakiikirira ebitundu bya wano services zali zitinta gali mata. Oh yes, twatugezaako twagezaako kukola kakati ekizibu ekiriwo ku bano bannaffe nga era bw'omanyi nti bagamba atannayitaayita nanyina okufumba. Abantu abasinga bayinza okuba nga ekyo kye baatambulirako balowooza nti bano wadde tulowooza nti bakoze naye ati bano batusuubiza ensi ensuubizi oba oli awo ekiseera kigenda kutuuka buli muntu bamuleetere emmotoka empya buli muntu bamuleetere pikipiki kakati babirabye emyaka gigenda mu 5 bali ku 0 era nze nkugambye bano bannaffe gwe baleke babeere wano beegumye ebitundu bya Buganda ebisinga obungi district ebisinga obungi tugenda kuzitwala nga tetuyise mu kusika muguwa naye ng'abantu baffe bebeesaliddewo. Honorable nga bw'oddamu ekyo kyayagala okuddamu n'ekiri kyawadde yagala okutangaaza abantu babeesiga nga aba NUP n'opposition wano mu Buganda bakujja mu parliament olwo oluguudo lwonna olulaba oluguudo lwewaabwe oluyitamu awo wonna wonna okugenda eri ewaabwe wonna lyali ettaka kakati ne tukola kati katandikira ekyokusookera ddala Haruna akkiriza nti NRM mu Buganda tekoze nti gavumenti mu kwogera kwammwe mukkiriza nti mu Buganda temukoze. NRM gavumenti Karuna ali wano n'ayogera ku TV n'ategana mu kamera ti mu myaka gino egiwedde gavumenti NRM mu Buganda tekoze. No okkiriza nti NRM mu Buganda tekoze. Nze nsagala kugenda kwekyo akkiriza ti abantu ba Buganda NRM gavumenti kwaye eri mu gavumenti mu Buganda ngambye nti ebiremeddwa okukola Haruna akkiriza na bano nti mu myaka gino egibaddewo mu Buganda era nakkiriza nti kasookedde NRM ebeerawo mu Buganda tebakolanga. Sure. Yes, because bw'ogamba abyogedde wano agambye nti teri kigenze mu maaso mu myaka gino ena mu Buganda ng'ani ali mu gavumenti NRM
ali mu gavumenti ya Uganda no ali mu gavumenti ya Uganda ali mu gavumenti waliwo ekyanjawulo nnyo yes abantu ng'abantu kungu Muwanga Kivumbi oli mubaka kyenjagala mwenna mukkirize ku mulembe gwa Yoweri Museveni abantu ng'abantu bakyusizza obulamu bwabwe soke tugende mpola nze badde nsirika wano nze nsirika wano member parliament bombi banno nsobola okugamba gavumenti byeteekeddwa okukola ebikozi mukwogera kwammwe ono byayogedde ono byayogedde kitegeeza nti ono minisita wa gavumenti azze ku national tv n'agamba nti mu Buganda tetukoze nti gavumenti yaffe terina kyekoze because oyagala no omanyi lwaki nkigambye oyagala creating impression nti member of parliament gavumenti oyagala kuteekawo embeera eyewezesa soko olindeko oyagala kugamba abantu ti mu myaka 5 mwafuna obusungu ne mutakolera kintu kyonna mu Buganda mu mutima omubi mu blackmail ng'abantu mubagambe nti kakati okubakolera mutuzeeko. That's what you want to mean. Kimubadde n'omutima omubi kyova ne PDM mwatuwa sente tono mu Buganda. Government yekoze byeteekeddwa onakkiriza nti gavumenti NRM mutima guno yasibira Buganda ekikookolo naye kyakola kantu konna bo ne baviiramu awo the implication is bitundu kyebirala byekoledde kano mwe impression gye mubadde mugamba nti mu Buganda wano mwabe NRM mwasibe ekikookolo ne mutabaako ke mukola okumala myaka 5 ng'abantu babawo omusolo ffe tusinga okusasula omusolo muli bantu balungi kakati muze wano mwekubako enfuufu ffe tusinga so ekyo kimu ngenda kwongera kadde tofaayo obadde otegeeza kyentegeeza kiibwe kiti nga gavumenti erina ebintu byeteekeddwa okukola yo nga gavumenti oba memba wa parliament waali oba takola ki oba taliiwo listen era ebyo gavumenti ebikoze eki ne wa Muwanga Kivumbi ebikoze ne mu Kampala ebikoze everywhere owatali kugamba nti wano tetwafunawo kaki naye nga memba wa parliament olina byoteekeddwa abantu obi bakutumye byoteekeddwa okujja n'olobinga banno mu parliament ne bakuwagira n'obifuna oyo Muwanga Kivumbi ewuwo emyaka gino kiki kyolobinze n'okiteekayo ewange ate gwobeera nayo nnyo kubanga maama wo gye bamuzaala ekyo kimanyi oba kitaawo bamuzaala wange ewange model constituency eyange esinga obulungi okusinga eyo kakati ono agamba bino nze dibeti gyembadde njagala wano ebadde misleading. First of all, National Unity Platform teri mu buyinza bwa Uganda. National Unity Platform tekola budget ya Uganda. National Unity Platform si esinga ababaka abangi mu parliament. National Unity Platform terina kiteeso kyesobola kuyisaamu nga NRM tekiwagidde nekiyita kubanga abasinga obungi muki NRM ekitegeeza mmwe mwakola ekkobaane okuva mu budget gavumenti gyekola okuva mu parliament gye muyisa ne mukolera Buganda ekkobaane ne mubafiiriza kakati ekirala kati mbadde njagala kubulira ono Gashumba ayogedde I want you people to understand Buganda olwaleero. Buganda ye refugee camp y'abantu bonna abalemereddwa okuva mu Uganda. Wenjogerera wano ekiro kya leero abavuuka bali mu kulinnya biroole kulinnya baasi kulinnya ki bajje wano mu Central Region banoonye omukisa nga bavaawa mu Uganda yonna nga bajja wano government ebataxi n'olwekyo wait a minute n'olwekyo Buganda mu history ya Uganda Gashumba kitegeere nti buli kiseera Uganda ng'eyina obwannakyemalira bweyolekedde okuva ku Amin okuva ku Obote Buganda yekoze heavy lift nga region
we are paid a price for building Uganda. Bwabaddewo bwannakyemalira ebitundu ebirala byekkaanya ne bannakyemalira obuvunaanyizibwa ne babulekera abantu ba Buganda. Buganda Kingdom oba Buganda region. Please, I know what I'm talking about. Kakati buli kiseera batulekedde obuvunaanyizibwa tu heavy lift era abalala bekkaanyiri kyono kyagamba bekkiriranya n'obwannakyemalira n'ofuga bbi oze ekyokusatu okugoba abantu ku ttaka n'ebirala. Je Samuel ali Luwero bwati bagambye musajja akawali mukono agambye nti I remember a time when all MPs in Luwero were ministers. Honorable Abraham Byandala, Honorable Chiduma Kuya, Honorable Chisamba Mugerwa, so I conclude by saying that development doesn't depend on the number of appointments in a given area, but the passion and seriousness of individual leaders. Ye musajja kawa ali mukono pozi kansimbiyo Kennedy Mutenyo muna DP agambye wano okay Kennedy message tereze nsobola okubeera nga njifuna bulungi okagambye nti Adam ababaka ba NRM n'aba NUP abava mu Buganda abasinga bawudiisa abalonzi mu Buganda olwa 2026 mbuliza Honorable Muwanga ne Honorable Kasolo nti mu myaka ena gye baakamala mu Parliament kiki ekibaganya okuleeta ebiteeso ku nsonga za Buganda ssemasonga 5 abalonzi mu Buganda balina nabo obutabongootera mu kalulu ka 2026 ye Kennedy Mutenyo ava mu Democratic Party. Well, Honorable Charles Mutenyo Simuga avambale. Well, Charles mbulira ku nabuza Honorable Muwanga ku opposition yennyini NRM ng'efungiza n'okwetereza nga bweyeetereza baabavuganya bw'owulira okwetemaatema n'okwerumaluma sayidi yaabwe bataddewo embeera enaaziyiza NRM okubatwalako ekifo kino kye babadde banywezezza. Kakati the National Resistance Army occupation Al-Nakba mu Western Uganda abalina independent minds o abali abokujiwakanya yabasanyawo but ekitegeeza nti teyina bajiwakanya. It's very difficult okuzimba candidate ali credible mu Western Uganda kusimba ku NRM lutalo bwabeerayo pressure beera nene nnyo okutuuka wowanikira. So twabalina barunumi bane I need a whole day here okulaga. So what you call proliferation of good talent. So akarura akabaayo mu Western Uganda kabeera mu primaries. Ke kalulu buli omu alwana kulaba nti ayitirawo mu primaries ate kati kavudde ne kukoleta ebigenze ku ssente. Oyingira mu kitongole kya gavumenti n'okinyaga then n'olyoka ojja n'ensimbi batusagala kugenda mu manya g'abantu kamuleke bawo n'entalo zaabwe. Tubadde mu Buganda but in Buganda awali descent awali okuwakanya kw'amaanyi NRA deep state enoonya omuganda najja ng'ayimba opposition ate wabanga oliwaayo ng'oli gashumba kankoze erinnya ssebo nzikiriza ne poliisi ekukubakubamu nekusambasambamu nekuyuzayuzako nekusaati nebako byejjira eyinza n'okujjako enviiri ne kiripa erage nti real oli wa opposition. So en dynamic olina okugyetegereza nnyo kyova olaba oyina abayitamu nga beeyita nti ba opposition tebamala na myaka 2 ne bakrossinga ne badde eri. But tubaddewo ne transition one eyaliwo mu biseera bya Dr. Kawanga Ssemwogerere what you would call DP. Kakati Muwanga Kibumbi bwabanga yali wa DP kakati ali mu kigurupu kiryawo nakyo kyogamba nti opposition yafunye. It's the same. They've marked time. Bw'oyagala kwogera ku qualitative growth
even contentive growth ntibeyongeddeko noonya awapya we bafunye nti wano tewali wa DP wano tewali wa FDC kakati bafunyewo nga wapya. So if Kawempe North and South bwebanga zaali zaabwe initially nga zaali za DP gwe noja nozitwala then you can't say nti NRM ogikubye. Maybe Makindye wabadde wachuka one Simba and the next day inayono au wabadde wachuka, but the areas Nakawa the Yaruhindi uyo kabaziguruka nebaga kale katwawe entebe bbiri nebagitemamu nebagibawa. Yes, basically. So you can't have, can you say they have grown? Kato inoga Western Uganda because your constituencies in Mecca. So why is ogenda wabutambala ewamuwanga Kivumbi ne bajeyo 3 ne bamwongera kwendala 2 Kateri Rwerere nefuka municipality Chihi nefuka municipality balina bazitwala. But there is a lot of mathematics naye kakati ebintu byachuka abantu bakyali calculator yebe nankani kati abali ku smartphone nayenga calculator. So in a transition from the key, you remember the key? Ekisumuluzo kya basic. Kati kyabalemu okugenda ku keyless. Waliwo wonyiga muluka neyaka nawe kati tuli mu umbrella mbiyago banagitwala obe nabeeramu ebituli. But there are certain things I wanted us to clear. Kyembadde ngamba ku radio proliferation of media. Wano ne wutiberedde wano Mwanga Kivumbi agambye ekyuma ky'omwanyi kiri ntungamu kakati kasolo takirizeemu ate nga kasolo wali. It gives an impression nti emwanyi gya Buganda yonna ebeera mu trailer n'egenda entungamu then bweva entungamu eragewa. And I know also you Adam Kungu, you believe it. You think I believe what? That emwanyi ya Buganda bagiteeka mu birole n'egenda entungamu naye keva entungamu oba oli ekisaawa ky'ennyonyi you get but you see the larger question eri nti ku lwaki tonoonyaayo oba Muganda oba ava mu Buganda n'agenda n'afuna ensimbi n'ateekawo ekyuma ekyo somewhere because the other one is more or less like wankiyita private ekyo ekyuma ffenna situkitegeera naye mwe muyina sente za muwi wa musolo ne situmanyi nammwe muyina share capital ya government eriki kakati naye muyina ono omukyala Peneti eddwaliro teriri mu Buganda engeri ekinnya kya Peneti kiba kiwamu sente nekitajjula nekyantungamu bwe kiri tosobola kukwata ekyantungamu nogaa nti kya Western Uganda ebyo birijjo kakati wamaliriza kyazi ono Mwanga Kivumbi agambye Feto Rwanda ku nkyukakyuka, that's incorrect. Actually Acholi West Nile Teso nga zikwataganye ne Museveni ziri mu bulago both politically and militarily. Wano mwali mugamba kasitaffe twebaka tulomu ekyo kitegeeza ebirala byonna kabigaane kasatu yina otulo you here Buganda bino byebanga mwe mutulemezaako Museveni yomadde mugamba Kawempe bali babagamba dda mwe mutulemezaako ki nagamba anyway kati naffe katugende kakati mu lusigalemu. You see then lastly issue ya tribe case Muhakanizi originally ava Lukunjiri, to be very specific Kitojo erimu constituency ya Rubabo, but case Muhakanizi is in Buganda, si Rwengo. Yeah. No kumuzika bamuziise Rwengo. And you was your PS, permanent secretary finance. Yes, then on kati oina PS finance ava Butambala, the one in charge of money, contracts never avawa. I need director of budget. Nze kankangende kwoli ava Butambala. So bwogamba nti appointments zikola nze bali abalala bonna bali mu Western Uganda baleke gwereeta ono yekka. If you think nti okubeera Governor Bank of Uganda kitwala ensimbi ewammwe, it's different from that. Obukulembeze
whether it's LC3 whether it's at a cultural level abantu bakunga no mobilizing ne bakola. That is why Muwanga Kivumbi Rwomshana Kasolo abantu bakutunulira nga kasolo ng'omuntu ne bakuwa akalulu oba ne bakola ki oba ne bagana. Then waliwo n'abalala bagamba I think that was Chikurukunyi nawe Kivumbi. Na Chikurukunyi nawe oliddeko nawe mwagenda olye. Those considerations are there. Kati ono yali mwala wa RDC. Era akyali muwala we. Tola nti NRM yamuwa entandikwa. Emyaka 16. Tola watandikira walungi wa RDC. Tandikira Honorable Carle. Yeah, but also to tell us that you seem to be underestimating a project ya NRM gyetandise nga abavuganya, and that is likely to cost you mu Buganda. Kungu waliwo ebintu byotunulira naawe nolabanga it's impossible. Lwaki nkuga ekyo? Project bano gye batandise nga bapapa essaawa zino ekisooka bagitandise kikeerezi, ekyo kimu. Kubanga Buganda ensonga zaayo ezigiruma nga bo ebyabawaliriza okugjayo NRM service delivery, nakubatulugunya, nakubakubira abantu baabwe, kubattira abantu baabwe, ez'ensonga tebannazi addressinga. Kati okuva essaawa zino ng'akalulu kabuzaako myezi bwezi batandika okudduka emisinde nga bapapirira bagamba tugenda wamba, bagenda kuddayo tubabuuze okay muzze okuwamba kiki ekikyuseewo. Agenda nayogera ku PDM omukulu ono naga PDM twagiteekawo, PDM bagiteekawo naye wano we raised issues as Buganda caucus nti era yajja unfairly kubanga PDM parish emu ey'Ekazangola for example erimu abantu 1,000 n'okusoba bajiwa batya sente zezimu ne parish erina abantu 2,000. Where is the fairness in that which is coming from a different region? Awe njagala ntune nekirala njagala tutunire Honorable Kasolo ono saagala twerabira ensonga ye gyagambye nti NRM tekolera Buganda kubanga twalonda. Njagala abantu bajjukire ekintu ekyo. Buganda naddala Greater Mubende Kasanda district yawa NRM over 35 years nga balonda bulungi bo kye bayita okulonda obulungi. Kiki ekyakyuka mu Kasanda? Abantu kwe bajja obusungu okutuleeta. Kati we mutandika otugamba nti tusooke tudduke ewa mwami Museveni oba ewa minisita tusooke tukonkone tukuba amavivi ku ttaka twesitule tukaabe. Buganda kulwaki mwagala ogifuula ba beggars? Kubanga tulina abakulembeze. Nze omubaka wa parliament emirimu gyangu emikulu giriki ena representative role nga ntuuse ensonga z'abantu bange mu parliament, legislation mateeka malungi, oversight role ku monitoringa gundi zaabwe government zekoze, and lastly budget appropriation. Bwe ngenda mu parliament ne ntegeeza parliament omuli ba minister abateekeddwa okukola ku nsonga zaffe ab'e Kasanda nti eddwaliro ly'e Kasanda lyetaaga omusaayi kubanga ekisinga okututta tetulina musaayi, tetulina na fridge mwe tutereka musaayi. Abakyala abasinga okufa nga bazaala yeyo ensonga yaabwe. Bwe ngenda ne mbagamba temuli bitanda, bwe ngenda ne mbagamba nti temuli basawo, bwe ngenda ne ngamba essomero ly'e Mannyogaseka gavumenti lye yazimba lyagaana okutekinga off kubanga balina enjatika mu classes ate luli bampita mbayambeko okuzimba ne kituukirira gavumenti ne yeesitula n'egenda n'ekola. Ogwange mba ngukoze masetaga nagenda ku nkuŋŋaana za mwami Museveni kubanga ogwange mba ngukoleddewa mu parliament budget appropriation. So okugamba nti tusooke tudduke wa minisita oba wa president, that is a weakness in NRM. Munafu ya systems zonna, systems ziri dysfunctional ate mwagala kuleetawo kye tuyita politics of patronage. Kyasinga okuba amavivi kutaka gwe bawa bye bino omwami Haruna byagamba nti asinga okwegayirira ennyo gwe bawa kyekyo kulwaki mwe abatakola bulungi temulina na baminista. Nze wenfuuka omubaka wa parliament mwami Kungu ow'e Kasanda oba bannonze oba tebannonze mba nfuuse mubaka waabwe bonna. Kinkakatako okulambula amagombolola gange gonna naago gemanyi nti bampa obululu butono nnyo kuba siina we batanonda ng'omubaka wa bonna. Era we bampita ne baŋŋamba nti essomero ly'Elwanjiri lyetaaga okukwatirwako ne ŋŋenda ne ndiwa obusawo bwa gundi kiseminti 10
nga gavumenti nedduka nebagamba mwe kulwaki mwakkiriza owa opposition obawa obuyambi obwo gavumenti wabaddewa nga bampita kakati ekisooka mwanyinazi mutaddewo ekifaananyi mbu mulwanyisizza gavumenti eno tebakulimba wano tewaliwo area yalwanyisizza gavumenti eno nga northern region for 20 years paka lwe yakkiriza era gwe abandaba ku NBS barometer tolimbwa omubaka yenna mbw ali mu Kampala alwanyisa NRM no 2026 alla bw'anaaba bataasizza ne balondebwa bagenda kuddamu buli omu afune miliyoni za meka 3 tolimbibwa tofuluuta toloota mbu basobola okulwanyisa gavumenti eno kankijeena bulungi ne bw'ogatta opposition ye Kenya eye Tanzania eye Congo eye Angola n'eya Ghana n'ogireeta wano tesobola kudivitinga Yoweri Museveni mu kalulu ekira kyenyala njogereko omuganda wange Muwanga Kivumbi ensonga eno nkulu nnyo oyogedde ku mukama wange Jeno Muhoozi Kainerugaba tagenda kusikira President Yoweri Museveni akaseera bwe kanaatuuka Jeno Muhoozi Kainerugaba n'awumuzibwa mu magye n'asalawo nti ajjayo empapulo 10 yakuba president ajja gende Kololo oba ekyambogo abeere nominated anoonye akalulu mu Uganda yonna bannayuganda basalewo okumulonda Uganda si bwakabaka tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka Allah baba mujje mu nsi muno tumanya amusikira si bwe kiri ekye Uganda si bwe kiri Muhoozi ajja kunoonya akalulu kamuweebwe naye ekintu akikwatemu ensonga mbadde nnyo gijjayo ekyokubiri emikolo gyonna gye mbaddemu oba kuziika nze sinaba kulaba bantu beetyanga beenaalemu abawagizi beenaalemu omukolo bwe gubeera wano gwenaalemu wane naggulu ne bambalya t-shirt ez'enaalemu tatuuka bukoto ng'agyambadde agijjaku mbw ati abayayi ba Nuupu bajja mukuba nakabeera mu kuziika kwa mirundi ng'ena n'enjogera eri abantu ne bagamba sebo tuzizzaamu fe amaanyi lwaki mutya kitammwe yali ni kyaji ne mutya ekyo mupiira twali twakijjawo abaana ba Nuupu ewaffe ku Lweggaba baana bangi bikwano gyange abawagizi ba Nuupu bateeka Kyagulanyi ku boda yaabwe ku piki which is okay no wanga ina right okuteekako MK oba President Yoweri Museveni naye abaana bo ba Nuupu nga bwasanga ow'NRM ng'ataddeko ekipande ky'MK nga mugamba kijjeeko ekyo ne tukikomya so ab'NRM timwetya Muwanga Kivumbi ono mulabidde emyaka ndowooza nga 25 yali mu DP emyaka 10 kati wa Nuupu ne bwapita ku mikolo gy'esolo gikola kisolo gigendako twawukane mu byobufuzi tusigale nga tuli baki bannayuganda n'ekirala mu byalo eno gye tubeera ow'NRM gw'owalana oba wa Nuupu gw'owalana omwana wo bw'anaazirika ekiro gw'ogenda okubira eki essimu kamalize bwe nti manyi obudde bukoze eki butugenzeeko PDM bannange sinnaba kulaba kintu President Museveni kyataddeko maanyi nga PDM singa PDM ene ebadde success story trust me esobola okumuyiningira back constituencies ezimu ekibuuzo kiri nti bakadazi be wansi ba RDC baani bategera PDM answer ki minus ekirala mu president wamwe nawulida agamba abantu bakole eggaali gwe omwana omuto yenna ndaba ku NBS nkwegayiridde totonde walirwa n'okemebwa n'obeera mu bikola byonna ebyefujjo Jeno Yoweri Museveni akaseera kasinga okwagala kekefujjo abeera nga ggoonya mazzi lina ku ensonga enekulu wagira gw'owagira genda olonde teweetaba mu fujjo kubanga boneetaba mu fujjo bagenda kukuyoola embooka ekaabe bakutwala ekitala bakutwala ekigo nga gw'obadde okolera fujjo ali mu parliament akola ki alayira obubaka bwange abali ku social media olagaki agambye Mwalimu Solomon agambye the beating imprisonment theft of public funds and roughness of the military are all self-destructions on the side of the NRM. Omita Mwalimu ali Matuga. Then Atono Nagamba ask Honorable Muwanga Kivumbi to tell us the purpose of Buganda Caucus and let him mention any one project they have done for Uganda as per now. Bamita Faith. Then Oraga Kungu Minister Mwongero Budda Nyonyole. Okay, as Sebale Alan agambye ensonga nzigoberera naddala eza Honorable Muwanga Kivumbi alimu omuzinzi Sebale bwati bwage Mukasa Jumba wano nagamba bwe batugamba nti Buganda from 7 ate nga basoose kujijja ku
Kati Buganda ki gye boogerako? Okay, kasome message. Honorable Kasolo agezeeko okwefuga munne bw'aba kekale webale nnyo muganda wange Mukasa Jumba. Honorable Kasolo, nga tunatera okugenda ku Afro Mobile, ekitebe kyammwe kiriwa mu nteekateeka eno yonna? Sinaba kulaba. Yes, muli mu kutambula. wali badde obuuza abakubi b'amasimu ku gundiyo bakubulya ekitebe ky'enaale mu kiriwa n'ekya nuupu. Honorable Kasolo, ekitebe kyammwe kiriwa mu nteekateeka y'okuza Buganda mu mikono gya NRM? Waliwo abalowooza nti mugenda kulwanagana n'ekitebe. Kakati tulina forces ne approaches za njawulo. Bw'obanga olumba omulabe osobola okukola amagye ag'enjawulo. Lino eggye eryaffe lyabaka ba parliament ne baminisita ab'NRM abava mu Buganda. Secretariat naye ejja kukola enteekateeka yaayo. So zino tezirimu. Secretariat ejja kukola enteekateeka yaayo okukola ki? So nze ndowooza bino bye muliko secretariat tebirimu. Enteekateeka yaffe yabaka ba parliament ne baminisita abava mu Buganda. Okay, finally. Abantu mbawa message ki mu kutambula kuno? Message gye tuwa abantu tubabuulira, okusooka tuwuliriza obwetaavu bwabwe, ebyetaago byabwe, era ebisoboka okukolebwa ne bikolebwako. Kubanga ekizibu ekiriwo nti wano mu Buganda ababaka abasinga banuupu. Kati ababaka banuupu bano babadde bakikola bakigenderedde okukuumira abantu baffe